بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما تنا منونجا بنجفق الله سبحانه وتعالى إبن نمبي تسبب الله اجتبا بزين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما ندوز شيخ حسين مونغي برنامج في منيو سلام tuli mu kiro ekyabiri mu musanvu mu mwezi ogw'ekitiibwa omwezi ogwa Shawwal ekitegeeza nti gwe watannamalayo sitati tukyabajjukiza paka tunayingira mwezi gwa Dhulqaada wasigazaayo ennaku 2 zokka ezitalina lwakusatu nabo ekiti wali badde weerwanako n'obeera nga ofiitinga mu abo abasibye mwaka omulamba. Programu yaffe tubeera n'omulamwa gwaffe ogw'okumanya ebikwata ku maali y'abasika era nga tubane mukadde waffe Sheikh Umar Kasule tutunulira ensonga nnyingi nnyo era nkakase yatandika naffe gwe oli wala nnyo mu kumanya ebyobusika osobola n'okugabamu awo akatono ennyawo naye nga osobola okugaba okwa serious osobola okugabamu akatono ennyawo ng'otunula mu kitabo kyo n'ogaba naye togaba ebya serious tetunaba kuwa ijaaza oba certificate ekkiriza abo batunonya abakyakula omulimu ogwo nabwe kityo tubebaza betubeera nabo mu programu zino ez'enjawulo muganda wange Haji Papa Haji Swaibu Dembe Disputers Alhaji Masudi.com Haji Saadi Mugema ne Hajjati wamu n'abato bonna namwe najirisa Makka Madina abantu bafumwe nabonakana tufa Makka Madina namwe tubebaza tumirabira nti programu za hijja zigenda mu maaso okusoma kugenda mu maaso n'okwewandiisa kugenda mu maaso abagenda okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umra eya August naye yasembedde dola $2,800 zokka zimala $4,780 zikumala okubeera nga otuwa ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twebaza mwenna bannanga bawayo akadde mu budde buno bwe buti abantu abasinga babebase muntu kasitaava ku mulimu ekiddako amuntu ahya neggola okubeera nga weerekereza n'oga bismillah nyina okumanya ebikwata ku ddiini yange nkakasa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bwe kalungi konna k'okulembeza ojja kasange wa Allah buno budde nkakasa bwowaayo ojja busange wa Allah subhanahu wa ta'ala nga babakulaga okwerekereza n'obeera nga omanyi ebikwata ku ddiini y'Obusiraamu. Twamaliriza nga tunulidde obusika okuviira ddala mu mirembe egyakulembera egyo qabla al-Islam ng'Obusiraamu tebunajja. Twalaba omusajja ayogerwako mu Qur'ani nga olw'omusanga okulema bukolimi wena bw'omusanga n'otamukolimi ayitibwa Firawuna alayhi la'na. Firawuna alayhi la'na. Twalaba obusika ku mulembe gwa Firawuna alayhi la'na ne tulaba obusika mu Bayahudi, tulaba obusika mu bagundi mu Baroma, tulaba mu bikundi ab'enjawulo Banaswara nabo twabakoonako. Noza nerero tukyali mu gundi tukyatambulirawo ne mukadde waffe Sheikh Umar Kasule. Nabwe kityo nkakasa abadde agenze mu wuzu oteredde bulungi ku kitabo kyo oteredde bulungi owuliriza era nakyo tukidiscouraginga omuntu okubeera nga ogenda kuwulira programu eno wena nawe ebikwa nolekawo omutwe anti engeri gyebudde bwakiwo omuntu ayagala ilimu weerumyamu naye bw'ogamba saawa zino tulo tuyinza omutwala Allahu akbar lilhamdu oba otudde mu kkubo lya tulo bw'ogamba nti webikka omutwe oba ogenda kuloota buloosi maali ya busika ndi okusoma kuyinza okubanga nabwe kityo ogumiikirizamuko akatono nobaako byoyiga mwana wattu bijja kuyamba saawa zimizo takuyamba ng'olaba oli wayinza okugamba nti ate kale nze mulekoorede maali baagigaba dda saafuna nakufuna ate kale njagala ki kadde kayinza okutuuka ng'ate gw'ofuna ku muntu omulala guminako olugundi gw'olinako olugana mu mbeera ez'enjawulo. Sheikh tukakasa abantu beetekese okubeera nga bawulira ekigenda mu maaso ndi kukyogenda tusomeza ekipya ku lunaku lwa leero insha Allah ta'ala. Bismillahi wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajuvu oyo akyakumyenze akuweereza naawe awuliriza yonna gy'osinziira ku 107.9 Pal FM kwetusindira okuba nga tukuweereza programu manyi obusiraamu bwo
tubebaza mwenna abasala okubeera nti mugambo tuufu omanyi sebo okwerekereza obuteebaka nakyo kyengera oyinaga nti eriyo olinga agamba nti ebigambo byonna ebisigadde nze ngulumiriza nnyo otulo kasita tujja temubulya bidda kuba programu nnungi etya oba etya kasitoto tuyingirawo ebisigadde bidira naye eriyo agamba nti ekintu kyonna nga kyamakulu otulo tulina kudda waki wabbali twaluvannyuma ekyo tubebaza tusaba Allah bawo bulungi n'abo abeebaka ate nabo tusa Allah kubanga era wadde beebase omukutu gwe bali kubasobola okubanga babijja akaseera kalinga bazza engulu inshallah tubaga nti omukutu we guli Islamic Inheritance Consultancy in Uganda bwogenda ku YouTube ojja kubanga emisomo mingi nnyo egikwatagana ku irimu gye tuliko nako olwaleero ya faraidu ojja kubanga obisinkanayo gyebiri bi'awnillahi tabarakahu wa ta'ala wa bi'idhni so ekyo nga tukimaliriza kiriza Sheikh Buterev tubeere nga ate era twongera okukubiriza abantu okusoma sebo omusomo gwo ekintu kusoma kiriza ntandike nakyo olw'obukulu bwakyo banayi tubakubiriza yonna gye musinzira okuwulira qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun eyo Qur'an fe tugisoma Allah ekitiibwa atuga nti abaffe abamanyi n'abatamanyi basobola okwenkanankana tebasobola muyirimu yonna tutandika nene ey'amateeka g'eddiini etuyigiriza butya bwe tuyinza okusinza Allah butya bwe tumutegeera butya bwe tumwawula butya bwe tugenda okutuuka nga ddala mu butuufu tuli mu bantu abali bagenda okusiimibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala then oluvannyuma tugobezeeko ebyensi physics n'ebisigadde ne chemistry byonna tubiyige kubanga ddala mu butuufu ababimanyi tebasobola kukola ki kwenkanankana n'abo abatabimanyi tubakubiriza bi'awnillahi wa bi'idhnihi tubeere nga insha Allah tugezaako kulaba nga tutambulira mu layini eyo ey'okumanya nga Allah bw'atukubiriza kubanga kwonna kwa mugaso ekyo nno nga nkitadde wabbali kiriza era nsooke mbagambe nti Al Hadiya Islamic Primary and Secondary Education Center wetuli awo okubeera nga sebuli essomero lyavaayo nerumirirwa omuntu omukulu okubeera nti ateekeddwa okumanya esswala gy'asaala butya bwe bagisaala ekisibo kyasiba butya amateeka ky'amatuufu g'ateekeddwa okugoberera asobole okuba nga afuna empeera z'okusiiba kwe aleme kudda mu bantu baleekaana manyi wanki kyobayita okuleekaana okuleekaana kwe kubeera nga oddaawo noyogera ebyanjwanjwa nga tobikola ki tobimanyi naliko ku paalo one time mu kaseera ka Ramadani awo Imam Cheyune yali abuuza ebibuuzo manyi yatera okubuuza yali abuuza bino ebyagundi by'abaana abeera entanda oba ntigoleta emiramu ekyo almuhimu bano aba contestinga mu bibuuzo bya Ramadan olw'omuyizi omu yabuuzibwa ekibuuzo naye ebigambo ne biyitirira kati ku bye nawulira Imaamu ayogera yagamba nti bw'owulira nga ebigambo bingi okunyonyola kungi manya nti ansanfu kalima wahida basi owulidde kasaba kubuuza ansa bwe bakubuuza ekibuuzo kyonna ansa ebeeragi engudata naye kasonyola ate n'owumbirira ate n'okola bwoti alimuhimu ogenda okumaliriza nga oguddeyo kati ekyo tetwagala kubeera babigambo bingi twagala tubeere babigambo biki babigambo bitono ebiriko okumanya kyeyo byonna kitukibwako ng'omuntu atudde wansi n'akola ki nasoma tubaga nti nabweru wali ku nabweru community wetuli awo ku kijegere jangu osome obudde waffe obwolweggulo webuli evening session so nga tene Kawempe insha Allah an karib tugenda kubanga tuggulawo abakulu okujja okubanga era basoma sessions ez'enjawulo ekyo nakwangweza abakulu obudde obw'okusoma basobola okubanga insha Allah bafavaringa basobola okubanga basoma kubanguyiza kuba badde balinayo excuse wa Allah ona abadde yama nti maja ana min bashiri wala nadhir kati nno jaahum al'an olwaleero abajjudde kakati ekyo wetuba kimaliriza kiriza mbawe ennamba ssebo tutandike ojja kuyita ku nnamba zina waffe wammanga ku 0703 33 799 98 oba ku 0702 58 95 62 wamu ne 0772 96 96 ezo bw'oziyitako bingi osobola okuba nga obifuna mu services zaffe ez'enjawulo ze tukola mirimu gyaffe egy'enjawulo so nga ate ne holiday tubategeeza nti wadde abamu temuleese baana kujja kusoma naye abaana basomye holiday basomye naddala abaana batasoma ddiini holiday eno abaako ne kyeyongerako kukikwatagana n'eddiini abaleese babafunyeemu jazakumullahu khair inshallah abawemu obulungi munna kiriza sheekha tugende ku mulembe mutima gwaffe ogw'olunaku olwaleero
omulamwa gwe tuli ku mulamwa ogugamba nti tusoma obusika obwaliwo olubereberye ng'obw'obusiraamu obw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tebunnaba kulaalikibwa na kulambululirwa wala kulambulirwa ndowooza bwe kiri bulungi. So ekyo kye tuliko nnaku lwaleero nga twakasoma emirembe ndowooza ng'esatu. Omulembe ogwasooka gwali gwa Firawuna alaihi laana, twagulaba. Firawuna buli omu amumanyi okujjako atannazaalibwa. Ne tugamba ng'oggyeko ekyo tujja tulaba omulembe gw'Abayonaani. Dawlatul Yunaniya, abasajja Abayonaani. Ne tujja tulaba al-ahadu al-yahudiya, tulaba abasajja Abayahudi n'engoberera yaabwe ku nabbi waffe Musa alayhi salam. Ne tukiraba ng'erwaleero insha Allah kkiriza abo bali mu ahlul kitaabi tugenda kulaba baganda baabwe bannaabwe era abamu ku Allah bayogerako bayita ba ahlul kitaabi, yani al-yahud wan-nasara, abayahudi n'abanaswara. Olwaleero tugenda kutunulira ku bannaffe bayita abaki abanaswara, abayitibwa abanaswara. Bebaani tugamba nti hum atba'ul masihiyya, babayita abanaswara obuulizi bayita masihiyya. Aye no kuluno ku mulembe guno bakyaka nnyo, bayatirikira nnyo n'okusinga abayahudi. Obadde okimanyi ekyo? Abanaswara abamasihiyya tokimanyi nti bayatikiridde nnyo ku mulembe guno? Bakyaliwo ne wano wennyini we tuli yinza kubanga waliwo abamu ku bo bamasihiyya. So bamasihiyya be baani? Hum atba'u Isa alayhi salam, be bagoberezi ba nabiyullahi Isa alayhi salam. Agento amma almasihiyya, bannaffe bano bamasihi abagoberezi ba Isa omusinza Allah subhanahu wa ta'ala, bagandi faqad taghafalat 'anil mirathi, bano bo tebefiirayo ku kikwatagana busika mundu qadim, okuva edda nedda. Bano bo balinga tebafaayo ku kikwatagana busika nga bitibalya tebitwala nga nsonga mu mateeka gonna ge baali bagoberera ebyo tebyalimu. Faqad taghafalana almirathi walam yarid dhikrun wala isharatun, tewaliiwo kyali kyogeddwako kubanga kubali bannaffe twalabayo ebyayogere ebyenjawulo. Imma dhikrun, nti waliwo okwogera kwonna okuva eri oyo afudde oba agenda okufa n'agamba nti omwana gundi akolanga bw'ati, tekyaliwo. Wala isharatun, wadde okugamba nti waliwo akabonero konna akaali kalaga nti abantu bano baalinga balaza ng'omuntu bw'akola bw'ati kiba kitegeeza ono gwalonze, kiba kitegeeza ono gwafudde ng'owenkizo. Tebyaliwo. Almuhimu turesinga nti obusika newankubadde nga bwatambuliranga mu layini ezitali ki nungi, ontegeera bulungi, oba bwakolanga mu nkola etali ya buvunaanyizibwa eyinza okuba ng'esiimisa omuntu mu maaso gaani g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Suma kanu taratan, katono bano munnange ebiseera ebimu baalinga beewola. Kyovula n'olwali waliwo okwewola. Osanga muganda omukwano gw'omunaswala naga nti kati ekyo kyatyewola ku basiraamu lwaki temeewola ku basiraamu kino? Ekyewaffe tekiriyo naye ffe twakyewola ku basiraamu, ate si basiraamu bokka bebewolako, si bokka. Eroga nti kati ekyo waliwo bannaffe bali eri wadde ab'ebyobuwangwa waliwo gwe nali nayiko mu meeting n'agamba nti ffe kyewaffe tetukirina, ffe kati tetuvumirira n'ennono, tulina bye tujjayo. Masihi naam, ennono kimanyi gwe kibayita ennono ye shiriki yennyini. Ennono yibayita traditional ways, zibayita traditional ways, ate nga nazo ogenda okulaba ensibuko yaazo ziinamu athar fi hadhihi tawaruth al-tarikhiyya al-qadima. Okategeera bulungi, ojja kulaba nga nazo ensibuko yaazo ziina mwe zijja nga zijjira ddala mu bino byennyini bye twogera, nabo tebalina gye babijja wala kubanga traditional ways olwaliwo zaakajja of recent, ne zino ze twogerako ezimu zisinga obungi zimu zaali traditional. Naye ani yazitandika ezo? Otuuka n'omusaasira lwaki man sanna sunnatan sayyi'a kana lahu wizruha wa wizra man amila biha ila yawm al-qiyamah wa liyadhu billah. Ebintu naye Allah yatandika obusamize n'obushiriku. Anti kumulembe oyina kuddayo kumulembe gwani Nuhu alayhi salam. Nuhu kuddayo kumulembe gwa Nuhu. Kati man badaha fi zamani hadha kam qurun marra ila zawmina hadha. Emine memeke jinsi okulunaku olwaleero. Wala yadhu billah. Allah tusabatuwe tukole emirimu emirungi ya Rabbi. Tayyib. So tuvuddeyo obutuvaayo tugati bantu bannaffe bagamba kanu taratan yarithuna au yani
yattabi'una au yuwarrithuna ala tariqati al-yahudiyya balinga oluusi bo bagoberera nga bagamba nti kakati fe tugenda kugoberera baki tugenda katukozesa enkozesa y'abannaffe abayahudi kubanga era tulinamu akalandira bali ba Musa bano ba Isa bano bali ba Uganda kati katugoberere ani bano taratan yarithuna ala tariqati al-yahudiyya balinga oluusi ebiseera ebimu nga bagobera biri bye twalaba ku mulundi guli ogwaggo si bye twasembayo kulaba bye twasembayo kulaba nga bibagoberera nemukwano gwa Sheikh Hadis kayiwakini gambi kwalisebo mashallah bulungi barakallahu fikum Allah mutukuminde amin ya rabbi amin n'agamba ekyo ate olulala n'agamba ghayra dhalika kyava agamba wataratan an tariqati rumaniya au roman ate oluusi nga bagobera bali abaloma anti abaloma naawe bamanyi abaloma balinga ebintu byabwe nga bo bareflectinga balina enkola yaabwe nga bwe twatunuliramu ko balinamu katweta katadiro akatono akokubeera nga obusika obwabwe in fact tubadde tubogedde nako balinga obusika obwabwe nga babuze eri family ke kalungi ke bakola naye ate mukola akalungi ako ate mbeeramu era obulyaza amaanya obutali bwenkanya ithan twatunulira Firauna netunulira abayonani netunulira abaloma netunulira n'abayahudi abusima mirundi ena kati olwali tuba tutunulira bannaffe ab'omulundi ogwokutaano be bayitibwa abaki abanaswara abagoberezi ba Isa alayhi salam tayib then oluvannyuma lw'ensonga eyo wataratan era oluusi kanu yattabi'una shara'i al-ukhra fi tawrith balinga balina ate amateeka amalala oluusi ge bakola ki ge bagoberera ensonga eno njagala tugigaziyeemuuko nga tuvuddeko wano kkiriza bano bannaffe betunuulidde abanaswara ojja kwesanga enkola yaabwe eno eva luddawa be bayita abanaswara olwaliro tulina kibagamba ekyembo kye bayita christianity waliwo kiwuliddeko sheikh kye bayita christianity waliwo kiwuliddeko adinda banga n'okukiraba tulinga abakirabukanako n'okukirabukanako tulinga abakiraba mpozi nga sikye kino kyogamba kale katulabe ki otunalabo bakikwatagana n'ekigenda okunnyonnyola olwaleero almuhim olwaleero kino kibagamba ekira christianity christianity kyatandikibwawo forces ez'enjawulo authorities ezaki ez'enjawulo zebayita nga ziva mu kyebayita church leadership obukulembeze bw'amakyaki agaki ag'enjawulo ng'olwaliwo kitegeeza nti abagoberezi baani ba Isa alayhi salam ate bulungi abagoberezi ba Isa alayhi salam shar'an au tezi nagamba shar'an ay wada'an shar'an bal wada'an bo bakigoberera kubanga kiri that is the formal way of theirs gyebeteekerawo initiated by them okitegedde bulungi nga bye bakyeterawo agambye nti such as Roman Catholic tulina gye bayita Roman Catholics eyo nayo church si yava papa eyo ye java si yava Vatican that is Roman Catholic ne tubeerawo ne bayita ba Anglican communities oba communion gye bayita church yaba Anglican nagiwulyako eyo bagyogerako nnyo then ne tubeera ne kye bayita ba Eastern Orthodox Eastern what Orthodox oba bibaani abo naye nga nabo baddiini naye nga nabo baki nayo ddiini bonna bano boolaba it's a coalition of these three bano baakola union ne batandika okubeera nga ne bassawo kye bayita Christianity they follow under Christianity yes ate ffe bulijjo tetwawula bulijjo temwawula nti ndi Christian wali ali bagamba nti ndi Christian eyo teba ddiini naye bo abakirimu baawula ati benyini bye bakikola benyini bye bakitandikawo lwaki tebakyawula abatali ba ulama obadde tokimanyi wano tetwayinawo ko recently tubaddewo ne owekitiibwa Sepirian Kizito Lwanga ne tubeerawo ne owekitiibwa Bishop Lwanga omulala wabaddewo Lwanga ne Sepirian Kizito Lwanga banjawulo basajja bakulu abo babiri babaddewo kaawo emabegaawo bonna badde bakulembeze ba ddiini okategede bulungi naye nga Sepirian Kizito Lwanga wabakatuliki ate owekitiibwa Lwanga ng'ate ye side eno baba Protestant baba Kristaayo webiri awo tahsabuhum jami'a wa qulubuhum
shatta laysa dhalika fahasib. Allah subhanahu wa ta'ala batuliyako mu Qur'ani nti ku nsonga ya qibla yaga nti bakulitisazinga ngo mbaka Muhammad sallallahu ku nsonga ya qibla naye nga nabo bennyini tebagoberera teri agobera kibla kya munne okanagide mulungi naye nga bwe gatawamu kubanga balwanyisa Muhammad wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd jazakallahu khair okanagide mulungi wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd bakuvumirira gwe bagamba ogobera kibla kya jaba jjaffe naye bo bennyini wadde begasse wamu ate tebatunula wamu wakatagire bulungi yes kati hadha lam yazal hatta al'an tekivanga opaka n'olwaleero kale n'olwekyo yensonga lwaki wantugamba nti balimu ebibinja ebyenjawulo newankubadde nga bakola coalition egamba nti bonna bezimbiramu omu gwe bakola ki gwe bagoberera ye Isa alayhi salam lakina furuuhum shatta naye amatabi gaabwe gaki ganjawulo n'obukulembeze bwabwe naga the New Testament does not give any way or specific way rules about inheritance. Yes, New Testament ojimanyi waliwo ekitabo ekipya endagaano empya ndoza Katonda yagiseeyo anti neeri endagaano enkadde Katonda nasakh wal mansukh nasakh al qadim wa jadda al jadid alisa kadhalik tayib eri yasangulwawo ne wabaawo neki empya katujja kulaba bano bye bagoberera nti bano mu baatunulira nga bitunulira bannaffe n'abalala abaali babegasseeko mu mbeera efanneeyo promulgated different sets of rules baatandikawo amateeka agaki ag'enjawulo after the coalition that was formed in different forces zetugambye zino ez'enjawulo and different leadership of churches okuva mu masabo gaabwe masabiro gaabwe bayita masabiro bagayita masabo. What is a shrine? Masabiro. What is a shrine? Masinzizo. Okay, kagambi masinzizo. Naye mbadde nga essebo n'essabo nakyo kituufu. Nze one time I was on NBS nga tulina bye tulaba ebyali ebiri Namugongo. But someone puts the situation as it is going on in the shrines of Namugongo. Yes. Namugongo shrines. Riba sabo. Kati usebo nze mkambi na evidence muluzungu otolibera sabo naye nga almuhimu esinzizo siwe kiri tayib. So tugambye bano oluvannyuma lukola coalition yaabwe batandika kibayita set of rules balina amateeka ge bagenda balwaki batandikawo bateekawo and ordinances n'amateeka amalala agalinga ordinances ge mateeka gali gafuga ebibuga amakulu effectively bwe batandikanga amateeka gaabwe bareflectinganga n'amateeka olwalira ag'ebigo gakola ki agata ge batambulirako nabwo ne bagagattako otegere bulungi nga bagagoberera okitegere bulungi. Nevertheless the New Testament does not give any specific rule about inheritance. Nika kino ekitabo ekipya ekyakajja of recent nakyo tekiinaawo clarification kubanga tuyinza okugamba nti kale kadima tebyakola ki tebyaliwo nga bwe tugambye tagafalu yes tagafalu lakin lamma jadda alkitabu aljadid naye ekitabo ekipya bwe kyambala okubanga kikola ki kijja lam yujadu hatta aidan bayanat an madha an tawarith era n'obusika tebwakola ki tebwalimu tebwa clarifyingibwa ku nsonga efaanako bwetyo and succession kubanga byombiri bitambula almost the same. Agambye this called Christian law of succession is viewed consonant with the Hebrew's law of succession and it is often referred to as Christian Hebrew law of succession. Kati kino kyekyaleeta bannaffe okubeera nga amateeka g'abali bageewola baani abahiburu bahiburu bebakimuluga bebahiburu abebulaniya bebayita abebulaniya ne beebola amateeka g'abali abebulaniya okubeera nga ge bakozesa kubanga bo tebalinawo mateeka ge bakola ki ge batambula era ng'olwaleero njagala okutegeeza nti bannaffe abagoberera abaliwo n'olwaleero bagobera ekiyitibwa Christian Hebrews law of succession. Christian Hebrew law of succession because it was derived from the Hebrew ways and procedures of succession kubanga bagoberera bali bannaffe amateeka gaabwe ge bakozesa ag'obusika ne bagaadaptinga ne bagazza mu mateeka gaabwe. In a sense it is believed that
what is known today as Christianity or Christian law of succession was copied from Hebrew succession law. Ndozo chitegedde awo nti ge mateeka genyini ge bakopa eri bannaffe ne babeera nga baga implementing okusinza ku ddiini yaabwe nga bwe bagamba. Some of these adapted Christian laws or ways of succession, they are tugenda kutunulira engero labe ng'egye bitambulamu. Era agamu ku mateeka gendo wammanga tugenda okutunulira owaaye gwale atukola ki atugoberera atuwuliriza. Agambye nti the father akasookera ddala kawulire bulungi the father must confer the power of leadership unto the first son in a special blessing as in Genesis nga bwe twakiraba. Agambye taata owamaka ateekeddwa okukwasa omwana omukulu omwana we omukulu gwazaala namuwa powers bwe buyinza namuwa powers ez'obusika. Ontegedde bulungi ng'akyaliwo nga bwe kiri confirmed mu kitabo ekiyitibwa Genesis ekyo ne kye bayita ekyegundi olubereberye mu saidi eri ekitabo ekitabo kye bayita ekyolubereberye mu saidi eri nti yo kibagamba ekyo kibagamba ewaabwe nti gwe taata nga tonnafa agamba must okamanyi must not may manyi waliwo obugambo bubiri amrun lazim exactly hadha fi'lu lazim ala al-ab kyateeka ku taata okubeera nga transferring powers towards your death noga nti omwana gundi gwe mpadde obuyinza amakulu muwadde obusika which is not the case on this side ene waffe siwe kiki tugezaako okuanalyzing era gwali atuwuliriza bino tubireeta tugamba nti abasinga obungi twabikoppa bakadde baffe bajjajjaffe babikola ki babikoppa because kubanga obusika buno obw'eddiini ey'obuyisiraamu abantu tebannaba kuteekako mulaka tebannaba kutula wansi bufumintiriza kumanya kyeki ng'olwaliro bw'osaala esitwala ng'oteekeddwa ogimanya nti erimu alifatiha erimu tahiyatu erimu qiyamu erimu julusu erimu tashahud erimu tasirimu byonna n'obitegeera ne wano obusika bye tuliko tukusunsulira otegeere biki by'ogoberera birina ensibuko yonna mu ddiini gy'ogoberera oba temuli. Tayib, ensonga ey'okubiri agamba nti testamentary bwe twogera testamentary kiba kitegeeza twogerera ddala okuvira mu Bible. It's like we are quoting from the Bible. Otegeera bulungi testamentary agambye nti this position can give equal shares to both daughters and sons as in Job. That is chapter 42 verse 1-5 and even submissive or wife servants or slaves can have portions of inheritance or freedom if pronounced by the testator as found in Proverb. Allah akbar. Temurimu lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Ekolawa bazibeera emitwalo ebiri lidhakari mithlu hadhi al-jami'i laysa mithlu hadhi al-unthayayn baina lidhakari mithlu hadhi al-jami'i la lidhakari mithlai hadhi al-jami' lidhakari mithlai hadhi al-jami' yabo wetu bwegamba nti omulenzi alina kufuna double of all. Not even the boy, the boy or the boy or the son. Wabula bategeeza lil kabiri lisan al kabir. Okategede bulungi. Laisa li. Tabiri yosawasiya. Lil walad al kabiri. A principle bakola ku mwana omuyeka omukulu. Kakati wano batugambye tiwe tugenda eri mu kitabo kyabwe. Ontegere bulungi singa omuntu akeera enkya n'alaama gwe bayita testate. Omuntu afudde ng'akoze eki akoze ekiraamo asobola okukola ekiraamo kyekyo kisobola okuleetera omuntu ono okubeera ng'asobola okwenkanyakanya wakati we n'abaki n'abaana be bonna kangambe nti bonna ne bafuna emigabo gye gimu nga bano batunyonyola daughters and sons abaana bawala n'abaki n'abalenzi nga bwe kiri mu Jobu mu kitabu kyabwe kirwa Job. And even a submissive or wife servants or slaves era n'omuntu yenna ayinza okujja nga talina kakwate ku bantu bano okugezanga omukyala si wa family ya musajja ontegere bulungi oba servant
servant yani ye muweereza si bwe kiri o slave oba abaki abaddu kuba n'omuntu balina can have a portion or portion of inheritance asobola okufuna omugabo kuki ku busika asobola okufuna omugabo ku busika kyategeeza nti singa ono nannyini bya bugagga abeera akirambye ng'akirambise mu kiraamo kye as found in proverb ngera bwe bakyogerako mu kitabo ekiyitibwa proverb chapter 17 verse 2 akutegeeza nti singa omuntu akeera enkya n'ayisa mu kiraamo kye n'agamba kitegeeza nti bo basobola okudistribinga emaali mu kulaama someone can fragment his wealth omuntu asobola okugaba ebintu bye n'agamba nti eno ennyumba ngiwadde gundi eno emmotoka gundi yagifunanga ettaka ly'egindi ono yagifuna okitegere bulungi byonna naleka nga abikoze eki abigabe ate wadde emmene okugamba nti kakati ono mukyala wange muwadde kino ono omukozi mumuwe kiri wadde omukozi si wa luganda lwe noono omuddu wange kuba mukiseera ky'obudde nga kikyaliwo noono omuddu naye muwadde kino okategere bulungi n'amuwa that is nga ye yenyini yakyekolere implying kino kiraga nti omuntu asobola okudivertinga from the laws of the book omuntu asobola okukyuka n'akola ebintu nga byawukana ne ku ebyo amateeka ge byamukola ki byebimugamba ebyekitabo kye byagoberera oba okategedde bulungi ekyokusatu the right of the first son to have double portion okawulidde akusiko badde oyogerako the right of the first son to have double portion of shares as in documentary as in Deuteronomy Allahu akbar حق للابن الكبير أن يحصل مثلي حظ جميع الأولاد omwana omulenzi gwozaala mukulu wa banne kyateeka ku ye okufuna omugabo nga gudabolinga banne bonna okategere bulungi kyateeka ku ye nga kidabolinga omugabo gwa bonna era ng'ekyo kiri well stated in the book Deuteronomy that is ekyamateeka kibayita ekyamateeka mu kitabo ekyamateeka bwe kityo verse essula ebeera ya 21 olunyiriri lwa 16 paka 17 bwe kikunnyonnyola must be respected by the father kyateeka gwe taata wadde oba ogaba ng'osazeewo okugabanya mali nga bwe tulabye waggulu nti osobola okukwata emmali ono ogenda ng'okyema ati emmotoka ngiwadde gundi kino ekyo ngiwadde gundi poloti yegundi ewadde gundi era bw'oba ogabanya olina okukakasa nti ebintu byengabye muwonge mutabani wange omukulu afunye ebidabolinga banne la ilaha illallah muwonge muwadde emmotoka muwadde n'ennyumba ennene mwemadde ensula anti kati waliwo gye nali esaidi z'ebbombo waliwo omugwe nali omugamba nti sebo kati nze taata waabo abaana wadde ndi muganda waabwe nze taata waabwe naye tebakimanyi kubanga yasikiraani taata we kati ennyumba amaka gawaka bagamuwa era tegagabwa ko ga mwana mukulu oba gatudde 5 ku 10 gabagage bagaba ebirala yago tebagakwatako gamusika n'emmotoka omukulu mwabadde atambula nayo yani yamusika then bw'aba ne bizinensi ze enkulu era azitawala yani musika kati mwabasigadde bamuwo mpazi gwe mwego mutawano wange omukulu kati baganda bo bebagenda bafunako ku kisenyi eri gyebadde nima ne bajja bafunako ne ku buduukaduuka obutontondo bwe mbadde nabo ne bagabanagabanako naye nga gwekyo yino kirespectinga nga taata okukakasa nti ono omutabani wange omukulu byemuwadde bidabolinga bali abakoze eki abasigadde nga tonnagabasobola kutekakasa nti kyengenda omuwa exactly kyeyo kyennyini kyolina okusooka okukola Allahu akbar tayib alhamdulillah ala ni'mati lislami kafa biha min naam so ebyo webitu bibiri kyekyo taata alina okirespectinga as a command given to one of the son era nga kiragiro ekiba kiweeredde omu ku baana kibanga kiragiro nga bw'onoowa omwana ekiragiro ekyo bwe kityo bwe kiri tayib etteeka eryokuna bino byetugoberera ssebo tusoma busika bwa bannaffe abaki abanaswara kakati n'abanaswara betwogerako olunaku olwaleero nga nsibyemu katono nnyo muno twaliramu abakatuliki twaliramu aba Seventh Day owulidde twaliramu abakristaayo twaliramu born again
oba boni egenda abalokole banjawulo sikimanyaawo naye nga bonna banaswala sawaun alayhim sawa bonna bali kiki kati bonna gano ge mateeka gabakola ki agabafuga kuba abajju bo banjawulo bo twabawudde era bo bagamba nti omulokole tamusikira kubanga si muju era omukatuliki tasikira muju okategere bulungi ako omuju alina okusikira yes omuju alina okusikira omulokole alina okusikira omukatuliki alina okusikira omu Seventh Day alina okusikira boni again bonna ye twamwawudde kati abasigadde bonna kintabule wano we bagwa ekyokuna agambye nti unlike the Jews law ng'ogyeko amateeka g'abaki g'abannaffe bali the son is son the son or son is sons abaana balenzi oba abaana baabwe of the concubines okawulira bulungi concubines seeka be baani nakumtakuna abna haram nam naye kuba concubine kati abnaul haram be baana abazaliddwa ba concubines kati ba concubines be baani ba concubines be bakyala ababeera bafumbirwa omusajja ali prominent nga bonolaba president naye kisinga kumanyikibwa nnyo ku bakabaka okategere bulungi anti kabaka abakyala bonna babe sigambye no wa Buganda naye ngamba kabaka okategere bulungi ayisi kabaka abamujjako babo omukyala wo olwokuba muli muguli mukingedde omuyemu oloza Buffett tegeza Buffett tegeza alwachi wadde bamujjako wadde okubanze anze ngambi bakabaka olwokuba mu wasizaamu kabaka bwasiima gwena gamba nti nsiimye Buffett oyina otegedde bulungi kabaka bwasiima teryakalwaki teryagaana so tugambye nti abasajja abali prominent babiranga ne ba concubines nekisinga kumanyikibwa nnyo ku bayitanga baki bakabaka ne ba emperors oba emperors bwali ne mu Japan oba bukyaliyo simanyi naye nga okuvedda naye kitaka bukyaliyo bwa emperor kubanga 2019 yawo byawulikikako eki bya emperors of Japan so tugambye nti bano bannaffe munange bo bwe bazaala abaana okawulira bwe bazaala abaana ku side eyaba bajju olutogera ku bajju bajju omwana omukyala omusajja ali prominent bwabanga yinanga abakyala nga teyabatongoza naye nga bakyala be bayita ba concubine nga bulaba abakyala b'abakabaka abatali ba mu mudya bwe bazaala abaana naba agamba nti all sons of what of bond women bayita ba bond women be baani ba bond women era be bakyala abatali batongoze era babira bakyala ababa prominent people naye nga si batongoze ontegere bulungi nga abakyala ababa slave ba bond women batanda bond slave nti omukyala bali betuyita ba ama imau abakyala abali bayita abazaana mu Luganda abali mu buddu ne babiranga eyandibadde nga master slave ate ayagadde slave omukyala omuddu n'amuzaalamu abaana toyib and the sons of prostitutes kati obaawulaawo n'abakyala abamalaaya banneekolera jange abatambuze be baba bazaddemu abaana abo twalabanga mu bajju abo bonna abaana beera considered kasitaba nga muju yabakola ki yabazadde toyib ne batugamba ekirala naga nti are entitled to inherit in default of sons agamba nti bano they are dismissed from inheritance ku side eno gye tuliko naye eri mu bajju etwalaba ku mulundi guli bano abaana bafuna portion eyetongodde era asobola n'okubeera in fact nga ye mwana omusika ayimiriddewo ku lwabanne yes naye eno mu Christianity gye tuli kati weerabira mu Christianity gye twogedde ku Roman Catholic Orthodox bayita ba Orthodoxy Eastern Orthodoxy ne betwogedde ku bayita baani ba Anglican Communion ba Anglican Communion yeno bye bitundu babyogerako ng'ebitundu bya Europe ebitundu bya America awulidde ne betwandiise baani
anyway ezimu ku nsi ezavaamu bano abantu bolaba abakozi ne ba Australians ne ba Australians bebakola coalition zino zetwogerako eza Christianity okuvedda nedda ezasanga nakati olwalire zikyatambulirwako be bananyinizo ezigobererwa olunaku olwaleero naye nga sebo babizza bya Katonda ebyo sebo kubanga ebyo bya Katonda sebo kubanga biva mu kitabu ekiki ekitukuvu tayib ne tuvaayo eyo ne tugenda kuteeka eddala eryo lirabye tugambye eno mu bannaffe abaju unlike the Jews ng'ogyeko bannaffe abaju kuba bo bano bino tebibakwatako bo omwana wa concubine aba mwana era musika omwana owa kubanga tubatunulidde concubine omukyala abafumbiddwa omusajja ali prominent oba omusajja ali prominent gwaba yagaddeko then tunulira bond women bibakyala ababanga aba slaves ba ama omukyala slave kubanga oyotumiza mbati mwenkanya rights abeera muddu ate nga toli muddu tegeza for you have all your rights naye ate yitabina tayib ne tugenda ku prostitutes bibakyala abatambuze mutambuze anajja gwa nasikira mwana mutambuze anamusanga watata ati gwe bagambye kasi tovayo no claiming anti mwana wo kitegezo ngati gojjo kuba omuclaiming ne bamukuwanga mwana wo so abo tugambye nti ku side eno bannafa ba Christianity bo abo tebe consideringa wabula ekyo no kyekiri mullo ekyo tekiri ne mullo kati omanyi nti nello kati wano wabyo bijja era tujja kulaba inheritance by law kuba tuyabigatta wambe n'obusiraamu tuwagala okubaganya tulabe where did we go wrong wawe twakyama kati tujja kutunulira n'obusika obukwatagana obw'eddiini y'obusiraamu nga tubugeraageranya ate naki ne law kubanga nja kugamba kati olwaleero traditional beliefs zwali zetulina currently traditional beliefs ne law ibo twogera ku law tugamba twogera ku mateeka gano agalwera gali prevailing wano mu Uganda n'awasigadde ebiseera ebisinga gundi zaazo ensibuko z'amateeka gano bareflectinga nnyo back from what happened previously yes tebalina yatuulawo balongosaamu katono nnyo nti ndeete etteeka mulinde anti bantu bebatubaga nti mutuule mubagamba mateeka bebatula ne bagabaga andi kotugosuubira abantu agenda kubagateeka kiri agenda kujja reflecting aga bajjajjaffe bakolanga batya newagabira gasoma yalongoseemu kati njagala okulaga kankuyo kimu kyokka example mullo eriwo kati olwaliro currently ongoing laws omwana ow'obwenzi owulira bulungi gwe bagamba nti ani out of wedlock nga tali maama we teyali mu bufumbo oyo omwana olwaliro bagamba is also entitled to not chased away but is not cannot get a portion legally tafuna mugabo as per the law mu mateeka naye is not chased away ontegere bulungi bamulese makatikati awo at least you give him or her a smaller portion okategere bulungi kitegeeza asobola okufunako ku bintu ebya kitaawe eyalibadde kitaawe akatono newankubadde nga is not equal to those of the wedlock okategere bulungi yes newankubadde nga omugabo gwafuna tegwenkanankana nagwabali maama waabwe eyawoowebwa oba kategede bulungi kitegeeza they are in between mutawasitina kikulu kya byonna la ilaha ulai wala ilaha ulai kikulu afuna almuhimu afuna even if a small what small portion tayib nga tuwuzika naam nga tugenda mu maaso so tugambye abo abaana bwe batubali tugambye daughters lino teeka ddala daughters are entitled to inheritance in default of son's absence abaana abawala okawulira abaana abawala kigambye nti abaana bw'abawala bozadde n'abalenzi bafuna omugabo ng'abaana abalenzi tebaliiwo oba okawulirako nkakasa ne gitwavudde twabimensioninzeko twakirabyeko okalaire bulungi abaana abawala they are considered in absence of sons abaana abalenzi omugabo abaana abawala omugabo gwabwe bagafuna abalenzi tebakola ki provided that they married within the clan akawulire nako provided that they married within the clan okuva edda nedda walingawo enkola
nti omwana omuwala katonda bali bagamba nti era kintu kino kyetegereze nnyo, provided that they married within the clan. What is a clan? Clan kyekika mu Luganda. Si bwe kiri? Yes, kyekika. Ekitegeeza nti omwana omuwala ngaffe usirambo tukiina mutuba ba Luganda nze naawe nayiga ne muwonge no woli kubya mamba miziro ebyo bivaayo kyetuliko kyekino family togera ku family kubanga family baya lulyo provided a girl married within the clan ng'omwana amakulu yafumbirwamu ekika kiba kinene si kya family not nuclear family, that is a nuclear and extended ones. Nti ekika nga kikuŋŋaanyizaamu bajjajja ne bajja nga bonna baliwo nze ndi wangeye ndi wa muziro gwangeye uliriza anti kati lwakuba twabitabulula kyenyiza okugamba kati nyiza okugamba I think a clan is bigger than kyenyiza okugamba twandise tribe. A tribe is bigger than Chikanoza. Yeah, exactly. Okay, I'm a tribe of Uganda. Ndi Muganda. See what you did? But a clan of Ngeye. Very good. Jodongamba mamba. Njowe owagabunga wasija yachi. Tumpulira ndala anti oli Muganda. Nzi manyi samba ngabi nsamba. Ate ngabi nsamba. Kati goli wangabi. Ala ku mudini ko. Wali ya dini. Kale, tayib agambye nti owemmamba Ismail nansubu kate natubuza Uthman ne Uthman bwe bitunga boyinzo byogera. Almuhimu nti abo abekike ekimu nga bakoze eki nga omwana afumbiddwa mu kika. Kitegeeza nabo bali bayinezikiriza nti omwana asobola okufumbirwa mu kiki mu kikanga tafumbi naye wankubadde tafumbiddwa Baganda abebe nnyini naye agenze n'afumbirwa abalala naye within the same lineage. Okitegeera bulungi? Yes, so awo abasobola okufuna ku portion kubanga abazadde azza mu kiki mu kika tafulumya wabweru kye bategeeza. Okadirira akasembayo agambye nti widows are not granted any right in the inheritance, neither were the daughters given any share. Abakyala bano bannamwandu tebalina mugabo gwonna hasbunallah gwe bafuna ku byabo bino olwalo bye bikyagobererwa byenkusomera ate bamama babali abafuna bon kugambye ba widows tebalina mugabo gwonna gwe bafuna beba bannamwandu, neither were the daughters given n'abaana abawala noti balina kifuna any share where sons survived naddala nga abaana abalenzi bakoze eki basangiddwawo. Biblically batugenda mu side Bible katugaba tuba quoting from the Bible. Females are not allowed any portion of the family properties in order uliriza akagamo kano in order to prevent its passing to another family. Akutwakoogerako bakatete bulungi abaana abawala ne bamama baabwe nga kitaabwe afudde tebakkirizibwa kufuna mugabo gwonna in the family's property tebalina gususa ku byobugagga bya family nena gususa family. Okitegedde bulungi naddala ng'abaana abalenzi weebali wabula singa kisangibwa ng'omwana omuwala yafumbirwa mu family ng'ennyini within the family awasobola okufuna omugabo kubanga lwaki this to avoid passing it to another family. Kubanga omuwala bamuziyiza okubanga banaafuna ebyobugagga atajja agenda mu family ki akasemberayo ddala agambye nti in Christendom bwe tugamba Christendom wano tuba tutegeeza nti the collective body of Christianity throughout the world and the history found kitundu kyanayogeddeko bwe tugamba Christian body eri mukawana bimadha twabyogeddeko mukawana mean orthodoxy mwemuli Roman mwemuli Eastern Orthodox bogeddeko mwemuli Anglican Church n'abalala ezo bodies ezikola coalition ya Christianity bagamba bonna bakyegattako era ne bakikkiriziganyako ne bagamba nti women are not entitled in inheritance except in a single case. Abakyala bonna tebalinawo mugabo gwonna okujjako mu case eno wammanga nga tuwunzika tumaliriza. Esookera ddala when they do not have a male sibling. Bwabanga teyazaala mwana mulenzi. Bwabanga teyazaalayo mwana mulenzi n'omu.
tafuna mugabo no the entitled tegeza bafuna omugabo in these cases nga teyazaalayo omwana mulenzi n'atya n'omu bamusasirirawo ne bamuwaako portion n'akalala indeed they are part of property to be inherited as a widow naye bamusikirako obusikizi exactly naye kennyini kintu ekirina okusikirwa ng'entebe bagisikira ng'ekikopo bakisikira ng'entebe bagisikira kubanga naye yennyini property that's why tateekeddwa kuwuka tuyinza okudya property ate ogiwe property tosobola n'ekisembayo n'agamba nti widows belonging to her husband is brother kubanga omukyalo oyo property y'abali kati for example tuli baluganda nze naawe oba n'oyo atuwuliriza okitegedde bulungi nze nabakyala bange oba naye alina bakyala be nenkera enkya Allah nanzija mu bulamu okawulira bulungi mukyala wange oba bakyala bange tebalina mandate ebakkiriza kufumbirwa nga baganda bange mwe muli Olo gamba nti yakola etteeka yali alina gwayagala saidi directly kastanfa bakyala bange balinako obuvunaanyizibwa baganda bange ate ekyo kyabuwaze si byakwesalirawo nti ate ki bagenda directly eri bakyala baganda bange in capacity of marry nga batwala just nga bakazi baabwe otegede bulungi agondo ge mateeka okusinzira ku mbeera nga bwetu bweri bwetugetegereza kati omusiraamu nze njagala ogeraageranya ebintu byonna bye twogedde okuva gye twatandikidde ne wano wetukomye oliriddawa ate omukyala kano kabakyala ng'akamaliriza abakyala kano muketegereze nnyo mu byonna bye tusomye sirabyewo favor nga gyagenda kusanga ku nga gye bajja kusanga ku otubagamba mutuufu batuule tebavaako Pal FM kumusanfu nozenda kilometer bulijjo program bwatu begenze tubatunulira obusika mu madini ag'enjawulo okuvira ddala nga obusiraamu tebonnaba kujja nkakasa buli muntu olabye essula ze tusomye bw'olaba nti essula emu gwe gy'osinga ewammwe yebadde ekola omanya wa mbadde mugoberera mu mbeera y'obusika oyinza okubeera nga ebisigadde oli eno naye ngaetebira tondaba kubeera nga osala ddiiro ate nga Allah yatugamba nti udkhulu fi silmi kafatan osiramuka wenavaayo n'obusika abo n'ebisigadde okkiriza bino bye okubeera nga bikulamula tujja kusinga kaawo program ya sports yatuusewo dda inshallah mukeze tukumi wano tubaagalize ekiro ekirungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa